Ampuliriza wadde eddoboozi terinnaba kutereera bulungi naye nga bwe bagamba nti ekibaawo kimala ate nnaakola ki? Bumale gakkiriza mbaweereze nga bwe ndi, munjagale nga bwe ndi. Si weewaawo omulundi oguwedde twabadde mu ssuula abantu balamu Mwenyango. Tetwagifundikidde wabula bwe twakomye nga munnaffe gwe bali bawaayiriza nti yali atemudde abantu ng'akwatiddwa era ng'atuusiddwa ku kitebe kya poliisi. Ebigambo bye twasembayo okuwulira ebimu byali mu Luswayiri, nange lwesseekakasa bulungi naye kyenteebereza nti omukulu yali alagidde munnaffe gwe baali baleese ayingizibwe akaduukulu era aggalirwe. Ndowooza mujjukira ng'awo wennyini awo bwe twali tukomye. Mbasaba munzikirize mbijjaawo mbyongereyo tulabe luddawa essuula yaffe eno abantu balamu Mwenyango gy'eggweera. Mbaagaliza okuwuliriza obulungi. Gwe nasenga okwekenneenya ye yali omukulu Mayinja. Yali mu kufuuweeta sigala obutasalako ng'eriiso limumyuse limwengedde bumwanyi. Bano bantwala mu maaso ge bamukubidde salyuuti ne bamunkwasa. Ko ye towa Biraato Ssawasati. Namubuuza ekinsibya teyannyega. Yalagira bulagizi musajja w'entwalibwe. Sergeant, pereka huyo kwa mabuusu ayige enkola. Nawalawala mukungujjo n'ekisubi ku liiso eno nga bansikaasikanya bwe bankuba obulippo engwala ng'omubbi ng'ekinkubya sekitegeera era sekimanyi. Baggulawo akasenga akakwafu omutaali bumooli bankuba bansindiikiriza munda. Nyabo nabwo ku basibe bannange ekyabataamuusa ng'enjuki ne basaanuuka n'emba ng'eyazizza ogwa nnamunkukuulu saakimanya. Bansambye nga bwe bansuna bankuunyudde amatu banseseggula bwe bampumuza n'okunzigunda ku bisenge eno nga bwe bambuuza omugatte gw'embooko n'empi bye nnaakakubwa mu bwangu awatali kutamattama. Baana balenzi banjozaako emputtu. Mu kasenge twali tuweramu 20. Twenyigiriza bwenyigiriza n'okwebuniza obutakoona ku munno. Abaabiraba baabituusa. Ekifa mu nnyanja ddala kibuuzibwa muvubi. Mwalimu mukama waffe nga si mukambwe mulwadde teyayimpayira bwereere oli nga mutuutuuli gw'akasajja mu bukoboggofu. Yambuuza amannya, emyaka, gye nkolera era n'ensimbi ze nfuna nze n'enkona. Yaduumira agavubuka njozebweko obunyoomi n'obuwunguttufu. Gaanagalenzi gantimpula mu kizikiza ndaajanye mpowogganye. Bansirisizza nga mire mangu. Amampaati ganzigwamu n'olunkulu oluliisa emisota nga gigalamidde n'aluleka ku mulimu. Kabwejungira yabakomako male okuwozesebwa naye baamala kumukubira salyuuti nti "Yes afande." Nafuka muzibwa matiitiiri ng'emizizima gy'embooko n'obuzimbu bundi bubi. Abantu balamu. Yansalira kusula ku kirago ekitobu ekiriraanye ekidoli nga kikubyeko bugule kituumuuka kibooza empitambi n'omusulo. Mazima mbabuulire ekkomera ge yeena ya ku nsi. Bampa amawolu g'akawunga nga ntaana yennyini. Nagisiiba n'engisula nga njekannasa sirya mawulu. Nalaba omu yatta ensekere n'amala n'amenya mu bbando nga n'omusaayi gumuli ku njala n'agimugunya. Nnyini yali ampa nze nagizira. Ani yali atanaabye mu ngalo ng'ataasoma? Okusoma kwange kuba kwammenyera bwereere. K'omulala nti gwe simba amannyo. Emmere gizire naye ab'ewammwe batajje kunona tunaalaba. Bwe gutuuka okwebaka nze otulo twambula ng'enkokonyi, ennyengere, ensekere n'ebikutuzi bintema obunnyo. Byanteevuunyizaako nga bwe binsimba obulya. Maama
tebyaŋŋanya kuwummuza luba, byansuza ku yegeyege nga neekuyenga neekuteera binnuma mu biwundu. Nagiranga ne nsutamako nga kiri bubi, otta kino kiri ne kikweyanza kutuusa obudde kkejenge nga ndi ku mugomyo. Mu nvuba nasuulibwamu lwa kazooba ng'ekkooti eneebaawo lwa nagawonye. Twafulumizibwanga ku maliiri tukwate enkumbi. Baatulimisa abaagendanga mu nnimiro ku mwezi, twaddanga ku mwezi nga tukooye tufumye, liri nga katala ssale. Bankubira yaadi 3 teri kuyimirira, nga ne kakutanda n'oyimiriramu, abaserikale nga bakulirika enzo n'ozimatira. Teebereza abataasudde kaakulya konna mu lubuto. Engalo zanzijula amabavu n'obuwere mwe bwegattira. Ne lwogooma, ekkomera lumbe. Kyaddaaki banda okulya ebijanjaalo by'akawuukuumi nabiyoyanga ne mbiyiga, si ku mirimu gye baatubinikanga. Twavanga mu ssamba tuuto tugenze tukimire abaserikale amazzi buli kawungeezi n'okubatyabira enku, olwo nga lwe tulya. Kyakolebwa okutuusa lwe nawozesebwa. Bali si bantu, tebaalina kisa ku muntu, ate bansobera n'atalina musango bakuyisa kimu n'omumenyi w'amateeka. Naye omuserikale yatutwalanga ku luzzi nga mukambwe mutemu atalina kisa, ng'asooka kutubala n'atuggunda ebiggo byabwe bibbatuuni mu mitwe, ate ng'okumutunula mu mmunye obuuka n'olusambaggere. Kino kyatunyiga, kyatunyiikaaza, kyatubaalaala, nga bwe tumukolimira tumwekokkola, tumwetamiddwa, tumuwanda lulusu. Twafuuyiriranga na lunwe bulemenga kukya, waakiri ebiwuka bigira bitunuuna, bitumenkenyeze ku seminti naye nga tebukedde. Ku lwa Mukasa twayita mu nsonga zange, basibe bannange bampa ku magezi. Twakikola eyo matumbi budde nga twewala abakulu obutatuwulira. Wano bambuuza ekinnangwa naye bayitiriramu, bwe nagwa mu gakyala kimpadde ne mbafufumya mu kagugulano mwe nattira ababiri. Mbunnangibwa gwa butemu. Omusajja yeeyanjula n'okwekubira enduulu ku poliisi. Twabimuumuunyaamu era amagezi baagampa. Nze kwe kubaddamu nti nja kubyegaana. Kobo gw'owedde onookikola, era bw'onookikola ensambaggere n'empi z'akasajja n'akawunga kacacu ojja kubivaabira emyaka n'ebisiibo ng'ebisumuluzo byo bisuuliddwa mu nnyanja. Muliraana yansekerera ankongoola njeeyezza anti agamyuka omutezi tomanyi bwe gamyuka n'akasolo, nti era wakkaawunya nga ggwe omulumbye ku nswaze. Ekiro ekyakeesa olwokutaano nasula ku yigiyigi ndowooza ntakula mutwe, bwe nnaaguwoza nguvuunuka ogw'obutemu. Najjukira omusango nga bwe guli akakundugulu, anti kasammukira n'atakomaze. Empale zandebera, naguma anti nga kyazze. Mu bunyonyi omuserikale yatuzuukusa. Wano mukulu waffe kwe kutuduumira tumukwate. Twamukwata ne tumunyweza ne tumuwumiza agakonde ng'eno bwe tumusamba ekisirikale. Ekibundu twakikasuka mu nsonda, twamugalamiza nga bwe tumulambaazizza ne tumubikka bulangiti 10 beddu. Twazituulako gye zikomera ku mwiso n'ebbali waazo. Yatuyirira muli okuzimuggyako nga mufu wajjo. Twassa ekikkowe ng'ogw'omumwa ogulya guvuddewo ogutawaanya abafumba. Yafa enfambi ey'ekiziiro. Omusajja yatuuyanira muli nga kwogassa okwenyaga. Twayesuulamu akazoole ne tutandika okuleekaana era waggulu. Oluyoogaano lwe twakola lwawaliriza abakulu b'ekkomera okujja balabe ekigudde mu basibe, ng'ate n'omukulu wa wiiki eyo talabikako. Olujja okuluggula nga lwa Sserubaggula bifulukwa. Amaaso gaagwa ku munnaabwe eyali asiibudde ensi.
beekanga. Nalaba mukulu waabwe ata ensaya ng'akanudde agaaso. Baatubuuza ogubadde koffe. Bazze okutuggulira tugende ku luzzi. Tulabye atalantuka ekibundu kye kigudde yiiri era bw'agudde tazzeemu oba puleesa yeemusse. Twalagirwa tumwebagajje omulambo gwe gutwalibwe mu ddwaliro abasawo bagwekebejje okuzuula ekimusse. Awo bwe twakoma okumanya kuba nabo nalaba bagwetegereza naye nga tebagulabako kisago oba buzimbu bwonna. Baatuza mu kafunda kaffe ne bazzaawo kiribwa nga tuli muli tubuukira waggulu nga bwe tuwonye okutogozebwa buli kakedde ng'ekyomu nsiko. Wano n'obudde bw'ekkooti we bwatuukira ntwalibwa empozi ogw'obutemu naye ng'ekiri wali abaserikale bafuuse abaserukale nga tebasalikako musale nga ne mukama waabwe tajjikako lukamyo. Obudde bwange nga butuuse nasimbwa mu maaso g'omulamuzi yali mukyala nsomera omusango gwange. Ekirungi ne bannange be nnali nkola nabo baali bazze n'okumanya ebifa mu musango. Ekkooti yakubako n'efuuwa anti ku olwo emisango gyali ntoko. Mu kaguli n'esimba butengerera. Omulamuzi n'ankwasa ekitabo ekitukuvu nkiwanike mu mukono ogwa ddyo njogera amannya gange nti era bye njogera mazima meereere ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe. Bwe mbimala omulamuzi n'atandika bw'ati. Najjalwambi, ovunaanibwa emisango ogw'obutemu, ogw'okulumya n'okutambuliza amateeka mu ngalo gye wazzanga nnya ku lunaku lwa Kiwanuka mu mwezi oguwedde. Emisango egyo gikkiriza oba nedda? Konze, nnyaba omulamuzi, by'onvunaana sirinaako kye mmanyi. Y'ani anvunaana? Omulamuzi, by'otamanyi bye biriwa muntu ggwe? Watta abantu babiri era ne weeroopa ku poliisi ekiro, si bwe kiri? Konze, nnyaba omulamuzi, omuntu omu nzita ntya abantu ababiri maanyi kigemba nnina? Ye nnabassisa mmundu oba miggo? Wajjawo oluvuuvuumo n'olube n'obuseko obwabbuniza emabega mu bantu. Omulamuzi n'ajuuka babonire tebatabula kkooti. Omulamuzi, tombuuza ddamu kibuuziddwa tommalira biseera. Konze, nnyaba omulamuzi, kye mmanyi nagwa mu batemu abankuba nga baagala bannyageko ebintu byange. Mu kwetaasa mukama wange omulamuzi nga nkozesa obukujjukujju n'obukodyo obusukkulumu bo kwe kwefumita kye saamanya nti betta kuba bwali kiro. Omulamuzi, olaba weesibye wekka mu kinywa walwana era n'otta ng'ogenderedde. Konze, satta wabula okulwana ko twalwanagana nga ntaasa bulamu. Y'ani annumiriza nti natta? Omulamuzi, poliisi ekuvunaana butajja kweyanjula esobola okunoonyereza n'okukola ogwayo. Konze, ow'ekitiibwa nnyabo, tugambibwa bulijjo nti yamba poliisi naye ekuyambe. Nakikola era natuukawo matumbi budde. Nasangawo abaserikale babiri era bansaba nkole sitatimenti era bagirina ne bansiibula nga banjuliza okunkubira essimu ku mulimo nga waliwo ebitagenze bulungi. Ssebo kati myezi 3 mirambirira. Mutemu waawa etteeka gwe likkiriza okuyinaayina n'atakwatibwa. Wano omulamuzi byamusobera yasiriikirira ne yeewuunaganya ku munno okumala ekitundu ky'essaawa n'oluvannyuma kwe kumbuuza oba waliwo anneeyimirira nga bwe balindirira alipoota y'omuwaabi wa gavumenti. Konze, nnyabo weebale kunziriramu nga Ssekabaka Muteesa Walugembe bwe yaddiramba obugulu obutono okwambala empale empanvu. Kyatuukirizibwa bannange baasola emitwalo 5 ku kakalu ka poliisi. Omulamuzi n'anta nti ndiyitibwa nga poliisi emaliriza ogw'okunoonyereza n'okwetegereza. Nabuuka ne nfa essanyu ate maziga ge gaddako nga ndaba ntemeddwa mu nvuba. Omuntu akusuula mu kkomera akira walumbe. Nafumiitiriza ebigambo bya jjajjange bye yaŋŋamba nga tannaserengeta Lwekaganga. Ekyankubya n'okusibirwa obwemage. Nakyayira ddala abakuumaddembe kubanga tebagoba nsonga nnuŋŋamu.
abanneeyimirira be baawa engoye zange bali bwe twali saabasiibula nga si kulwa bankwatirayo ogwokubiri era ezange nazambalira mu mmotoka ez'ekkomera nalagiriza ndagiriza okuzizzaayo. Bwe natuusibwa awaka nanogerwa eddagala lingi omwali akambula n'akakumirizi lingogomboleko ebikonkono n'okunkulisa ekkomera. Emmere gye natema yali yambwa 10 abajja okunkulisa ekibabo olwankuba amabega nga ntema tulo nasisimuka mu kawoza masiga. Enkeera ewange waakubako abasaasizi abajja bankulisa entaana y'oku nsi. Olwaddirira natandika okukwazza egy'abeene. Ku luno nasalawo okufeffetta mu Bugerere e Bukolooto natuukayo mu Kalasamayanzi. Bwe nva mu takisi nagobera mu ka woteeri mala okukwata ku Gabuguma nga bwe mperekerezaako Bbongo. Nabwegera olaba n'amabunda gabbulukuka. Mba nsaba ez'entikkira omulanga ne gubagula e Busukka luguudo. Twasamaalira gye guva era be twali nabo mu woteeri beeseguunya. Nalaba omuvubuka ajja atonnyolokokedde mu ngoye eza jjiini okuggwekerera nga tali mu ngatto ng'akaaba bw'atikkidde emikono ng'agudde akazoola akabanzi. Yasala ekkubo nga bw'ajja alaaka atabuse alerejja ebikulu ng'atembedde omuzimu gwa kitaawe eyali Ttyagiri Biringe Manooti Kuli era yali amanyiddwa mu ssaza ly'e Bugerere nga yaziikiddwa Gulolimu. Mu bwangu obw'ekitalo abantu baayala ng'eno omuvubuka gumuyuuguumya bwe gumunyeenya ng'akagumba k'ekkoosi. Kaabulako nako katono okukutukako nga gumulanga kumutungako ddagala ku looti emitwetwe n'emuzikiza mu nsawo z'empale. Gutusabye tukulemberemu tudde mu masanja anti ng'emiranga anti wali kinnya na mpindi. Okutuukayo buli wa luseerwe ng'avuya ng'emiranga n'amaziga bye biri wali. Gwatulagira tuyiikuule amalaalo ng'enkokoto yali yameze na dda. Eddagala limugibweko abaana n'abaana basombe omusenyu ku mitwe okuva ku ssezibwa n'amayinja galondebwe mu luguudo. Amazzi gava ku mugga bwe kikolebwa bawone naye kasita baguguba baakuyingira ddongo. Tubasa ensuuluulu n'obusimo mu mazima okuyiikuula ng'eddagala kweriri. Omulenzi Kazaalambeteza gwamubonereza nga gumugetaageta nga bwe gumuyoola n'okumubuuza ekyali ekigendererwa kye. Ffe bakyereeta gutulagidde tugwamuke kuba ogwaffe gwali guwedde tuziinyuuke mu bwangu. Bakyeyendere bagiddemu okugizimba obuto. Bannange kyeyendere waliwo olugero lugamba nti kyeyendere ebbwa lya njola. Kyeyendere ebbwa lya njola. Lugero luwanvuwanvuko naye ng'amakulu gaalwo nti ebintu ebisinga ffe tubyeyagalira. Kati ebbwa ly'enjola waliwo abakyala edda beesalanga emisale mbu basobole okunyirira abalenzi ennaku zino baziyita ttatu ng'ayinza okwokya akaboluwagi ne yeekolobola ne yeeramba baneeteekako omutima mubimanyi. Kati nga bw'ofuna ebbwa libeera likuluma naye nga bagamba nti kyeyendere ebbwa lya njola guba walyeyagalira. Kati nawano ono agambye nti bakyeyendere baddemu bagizimbe butto. Kitegeeza bali abeeyagalira ebizibu baddemu entaana bagizimbe buto. Mubitegedde bamikwano. Olwo nga nze lwe mmanya nti omuntu afa mubiri, omwoyo n'omuzimu ne bisigala ku nsi kuba gwabakuba ensonyi n'okuswala eby'ekitalo. Owa tebaggwa kwerozaaloza na kuyiwaayiwa omusimbi mu bannabbi ab'obulimba. Nabaleka bajaggaladde mu buduuka buli omu ayogera bibye nga nzira ku lugendo kugenda ku gya gavumenti nga ndi mu kwewuunya n'okutya abantu balamu okweyokya omwennyango nga balaba.
kale omwana okwetunika n'okwepampalika ku kitaawe okwo si kuzannya n'engoye nnyini. Namatira abantu balamu b'ekyomwennyango nga balaba, era abantu mannyo ga mbizzi kubanga gaseka kungulu nga munda mulimu bussi. Mpuliriza munnange, olowooza awo tunaasukkawo? Essula yaffe abantu balamu mwennyango tejja kusukkawo yo bw'etyo bw'efaananye okutuusa omulundi omulala lw'enadda n'ekitundu ekirala mu ssuula era endala, essuula Mukoomusajja Nkwale atakuumira mpeera aba nkuumire. Tusisinkane nga Katonda akkiriza, mubeere bulungi, mweraba.